Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri. Kakati nno nga tutuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa atandika okwolekera ebizibu mu bufuzi bwe. Ku ntandikwa y'omwaka 1945 waliwo akasambattuko mu Buganda akaali katabangawo mu biseera bya Buganda ebyokumpi. Mu mwezi gwa January abapakasi ba PIDA oba bayite ba Public Works Department mu gavumenti enkuumi beediima ne balekayo okukola nga bakaayanira okwongezebwa empeera yaabwe. Olwo abapakasi bano baali bafuna siringi 15 kyokka nga baagala baweebwe siringi 40 buli mwezi. Kano ke keediimo k'abakozi akaasooka okubeerawo mu Uganda yonna, naye nno tekaali ka byanfuna byokka wabula kaali keegasseemu n'ebyobufuzi. Ku lwa 15 January 1945 n'abapakasi abaali bakola mu lubiri lwa Ssaabasajja nabo ne beegatta ku keediima ako nga bagamba nti omuwanika wa Buganda omukulu Kulubya yali ateekwa nabo okubongeza empeera oba sseekyo agobwe ku buwanika. Abantu nga bakulemberwa ebibiina by'obufuzi beeyongera okukuŋŋaana n'okwegugunga ng'ebyokwongezebwa empeera byeyongeddemu n'ebirala bingi. Baasaba bakkirizibwe okwetundira ng'ebirime byabwe butereevu basobole okufuna ekisingawo ku ekyo gavumenti kye yabawanga mu kutunda ppamba, emmwanyi n'ebirime ebirala. Ekyokwongeza ku miwendo gavumenti yakigaana ng'eyagala ebirime bigule ku miwendo yo gye yagerekanga. Okwongera ku ky'emiwendo Abaganda baasooka okufuna ababaka nga balondeddwa bantu bakiikenga ku lukiiko olukulu Legislative Council oba giyite Legiko, era ne basaba Kabaka alabe ababaka baabwe basobole okumubuulira n'ebirala bingi ebyali bibaluma. Ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa Gatonnya 1945 ku Kabaka yalaba bannaddiini, ate nga 22 omwezi gwa Gatonnya n'alaba abakulembeze b'ebibiina nga Ignatius K. Musaazi, Bulasiyo Kayongo, Yake Kyazze n'abalala. Yabategeeza ng'ebyokwongera abapakasi empeera n'okufunira Abaganda ebyuma ebisunsula ppamba bwe bijja okukolebwako. Ate ng'ennaku z'omwezi 23 Gatonnya 45 Kabaka yalaba abantu bonna mu Bulange okubannyonnyola ku bintu byebimu nga bye yali ategeezezza abakulu b'eddiini, era n'asaba abantu bakomye akeediimo kubanga gavumenti ye yali ejja kukola ku kwemulugunya kwabwe. Kyokka abantu beerema okuvaawo, ate olwo ne baleekaanira waggulu nti Kabaka amale kugoba muwanika balyoke bagumbulukuke. Abalangira n'abambejja okwo nga kwotadde abaami n'abataka abakulu beegayirira Kabaka agobe Kulubya nga batya ebiyinza okuddirira, naye Kabaka n'agaana nga bw'agamba nti yali talaba nsonga egobya musajja we mu ngeri eyo. Abange ebyo nno bye bibadde eby'olwaleero, munzikirize ndabe eryandeese. Nzire Nnabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddingana ate mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Nnamulondo.